Balisa Lulirudawa Balisa soka kugana bana Uganda okulimira mu bisenyi sirwa kukonsavinga environment kubanga ba foreigners bo basobola okukolera mu bisenyi naye ate bannansi tebasobola kukolera mu bisenyi kakati n'ennyanja bagiwamba they have taken over the lake era kizemba gamba as soon as you make me your president, executive order number 1 again okusoka ekiragiro kigenda okusoka kigenda kubeera kyakugoba amagye ku nyanja kumayinza natural resource yaabwe kimanyi ssaawa zino amagye gabajjako ne sente okozesa ennyanja ate ennyanja nga yammwe mwalabe wano omukazi w'amagye telling people nti bwe mutalonda Museveni agenda bagoba ku nyanja bana lwaki muikiriza abantu okubamanirira we can vote all that nonsense out. I am also aware that all the money lenders in your region, they come from another part of Uganda. But money lender baba mu area yemu bona bafanagana bona boogera lulimi lwe lumu kwegamba Museveni akola modern day colonialism bajja wano nga baagala kubafuula ba slaves. That is the intention of this man. That has always been his plan. Baagala bakuuma nga muli mu bbanja nga Museveni ababanja abantu okutuuka ku linesi ery'okulemezaamu ddala ebyetongole ebyokwerinda kiki kye bafa kiki ekiri mabega wa kino nakugamba ab'ebitongole by'okwerinda abamu balowooza nti bakolera muntu oba balina oda eva ew'omuntu obuntu oli nga yabagambye oli ayinza obagamba nti nze mugende temukkiriza abantu kugenda kulaga nti gundi opponenti wa mukama wange alina abantu kati abo nabo gye bali naye ate buli muntu akola ebintu okusinziira ye bw'alowooza nti ategera manyi abantu abamu balowooza nti okulonda bwe kunaggwanga Uganda evaawo Uganda ekyaliwo Uganda ejja kubeerawo abaana bo bagisangewo n'abazzukulu bo bagisangewo era ffe tuggwewo nga weeri era Uganda tebugenda kukyanca ne bagamba nti akakati tugituumye erinnya ly'okubawa kubanya abantu emiggo onaaba olowooza nti okukuba emiggo kyekisinga obulungi bagamba serukama mayute lusobola okukya ku makya naawe nga ne bakukaliriramu kaawaaga nga lwomanya nti okukuba emiggo kibi nomanya n'okumanya nti embooka eruma eti ate ng'olwo bo tebakyakubisa zino z'okutte kuba mwe mwatemanzo bali nga balina waya nabo ne bakukubisa ne bakukubamu n'owulira so tuleme kulumya abantu kuba betwagala tukule ekikukozesa ebyo byonna byonna bw'oyagala ayitemu abantu abakulembere anaakulembera abo b'omenyeemenye anaakulembera bali mu malwaliro era bw'okolera ayagala akalulu kaba n'abantu kati mumuwulire kale ffe mutubuulire kati mubakuba emiggo mwagala bakyaba babeera mu rallies abazze abagenda ku rallies zaabwe so agenda kuwuliriza biri enkyawulire ku byoyo gw'oyagala ye yeesalirewo gwanaalonda kati omukuba omwagazisa kulonda oba okumugobamu kubanga ne gw'okolera agenda kutuuka era ajjewaawo era abantu bwe bagenda kujja bawulire statement oba olowooza sirowooza nti waliwo abantu nti bano baawano bano beeri naye abantu bw'ojja erubaga era
Kyagulanyi bw'anaaba Lubaga abantu b'e Lubaga bajja kujja. Nandala Mafabi bw'anajja e Lubaga era abantu b'e Lubaga bajja kitegeeza abantu be bambe mujjamu. Muleme kulowooza nti waliwo ate buli omu abaana abajja Gindi oba Gindi. Abantu bonna bannayuganda bali mu bitundu bya Uganda mu bitundu eby'enjawulo. Whereby nti bw'obozze be bantu be bamu okuba kye bayita campaigninga mwenna ne mubanyonnyola bye mwagala oli n'asalawo ono okusinziira ku bye boogedde ngenze na bino waliwo abamu kubo kati nga bwe tugendayo tulaba nnyimba nakwemoola kubasama kuba 180 abo nabo gye bali nebeerayo ab'okuleega nebeerayo abakola ki buli omu alina byayogera kati buli omu oli kyanaaba asiima ye kyanaagenda nakyo naye bakuba emigo tekikola ate era sirowooza nti nno kibwa essanyu koja ekifaananyi kyekisiiga nti kyenti ennyo ti ebintu ebyo bikolebwa waliwo abalina zi kamera babeera bakwata ebifaananyi kituufu kijja kusiiga ensi yaffe ekifaananyi ekibi singa abakola ebintu ebyo mweddako ne mutabikola kuba mujja kulowoozesa amawanga g'ebweru nti wano okwandibadde ng'okulonda luba lutalo nga ne bw'olaajana nti kino bwekizebwe kye nga bagamba nti ebyo mwe mwabimanyiira muli mu buzannyo bwammwe oluusi so bandibadde abantu tebakola bintu ebyo tubeere newo bintu ebiri smooth. Nkwaniriza nate ku Focus TV tubalinye okuba nga olaba tubalinye okubeera nga ogoberera ona wosinzidde mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga lyattu Uganda mu Africa wamu n'ensi z'ebweru bangi nnyo abagoberera Focus TV mubalinye okuba nga mukikola bangi nnyo abanyumira emboozi za Muzeeyi Matiya mubalinye okuba nga nammwe mugoberera tukkiriza nti nno buli tunagenda nga tukola tujja kweyungako abantu abangi ddala asuso tulaba leero ono Muzeeyi Matiya Kakumirizi mbeera naye nga tuwayamu ku kintu ebyenjawulo ebitambula mu nsi yattu Uganda nga tubigeraageranya n'ebyedda ebyayita tukkiriza nti nno buli kintu ekibaawo ssaawa zino tuddiŋŋana biddiŋŋane byakuddingana buddingana ebimu byaliwo era ebirala ffe tulowooza bipya naye nga bibaddewo nga byaliwo kebe fashion kebe nyambala waliwo ekifaananyi kiwandagaawo mukube bulungi esuuti yo fitting ffe tulowooza fitting zadda bambi Muzeeyi Matiya kubeera nga tuwayamu ku nsonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mu Bulange Mmengo waliwo bingi bye twalabye bye twagala okutaanyaako naddala mu buwangwa n'ennono kiyinza kuba kitegeeza ki era kimwongerako nga ye musaazi zino ez'okunoonya akalulu okuggyako embuga oba nedda era bulombolombo kyobutaakwatiddwa bulungi bwe tulowooza nti oba oyaawo buyinza okuba nga bulina kyebutegeeza byaliwo okukemabega oba nedda byonna tuna tubiraba mu sitole yaffe eno eyaleero naye nga te tewerabira nti magana Focus Events Services bwe bamu tuteekamu kasente okulaba nga tutuukako ku mboozi bweziti ne Focus Farms and Chicken Supply era nabo basaale nnyo kulaba nga bakkiriza embeera y'okulunda enkoko n'okugifunamu ssente era basobola obulungi okuyamba banoonyeeko namba kuzi ku screen tube nga tutambula nabo. Muzeeyi wangi sebo nkwaniriza nange mbwendo nkwaniriza obulamu bugamba ki obulamu si bubi ntambula kojja Katalina bw'ayogera mukwano gwagamba nti butambula nga bwe yabubala nga bwe Mukama yabubala bw'atyo amiina kituufu muli ngeri ki mwebale kubeerayo naffe gye tuli muli ngeri ki naffe gye tuli tetuli bubi nnyo ate tetuli bulungi nnyo ogamba tuli aho 50-50 kituufu mbuuliza ku mulabi wa Focus bannange abalabi mwenna aba Focus TV okuva mu nsi yonna mbalamusizza nnyo nze Matiya Kakumirizi omuyimbi akubye endongo n'emimwa ne gimulebera mpayoko kayimba akakunyumya kwegamba na ne bw'osusumu kulinaga Muzeeyi Matiya nyumba yakayimba akayimba kukoosoosa akakunyumira ennyo mu nnyimba zo nga tunaba kusumulula program sitera kunyumya nze n'entamatama byendabako Katonda yantonda era mukakasa leka nsime emboozi abalimu empewo ebagwemu anti newe mbeera kabaka ebugo mukwano g'abangi nze nfunye enkobo olwaleero mbalojjere ku njo ze tupangisa ennaku yansanga ey'obupangisa neekamala Kampala ne mubuna nsenguka wano nsenga wali akoli ne bakujja mutosa munana ogwekyo nkakuba n'abali Magombe ne baasamba nti bwamaliriza ng'ajja simanyi oba abatulaba emirembe gino maye kati
Focus TV eriko nnyo abavubuka naye lwaki mbaleetera ku bintu bino weebiti oba ku mboozi bweziti kwejjukanya munnange bw'otamanya gye wava eri toyinza kumanya gye olaga oyinza obutamanya gye olaga so lwaki nteeta ku muzeeyi ono abeeko byatujjukiza so akakayimba kaali kamu akaki akayimba ako nakafulumya mu mwaka 1973 nga ffe abamu ndoza muzeeyi wange anzaala yali alina emyaka nga 2 yali alina 2 yali muvubuka olwo naye nga yali muvubuka naye nga mumusinga nali mumusinga kituufu muzeeyi olunaku lwaleero mu wiiki eno ng'etandika twabadde n'omukulembeze oba avuganya ku ludda oluvuganya Kyagulanyi Ssentamu Mitembo owa Nuupu omwana oyo yeddira Mbogo yabaddeko mu Bulange Mmengo nga sinaba kugenda mu bibuuzo birala byonna bigenda mu maaso oba byenja kwongerezaako Robert Kyagulanyi Ssentamu ono okukyalako Mmengo kiyinza kutuwa kifaananyi ki era twasanyuse nnyo omwana oyo okukyalayoko kubanga wabaddewo oba kunyigirizibwa kwe kubaddewo simanyi mu bbanga ggwanvu nnyo nga tebamukkiriza kugenda Mmengo eyo ye nga bw'abadde ayogera naye twasanyuse nnyo okulaba ng'ate Katikkiro eyamuyise n'amwana essaawa oba n'asinkanira n'agenda n'amusisinkana twasanyuse nnyo era alina bye yayogeddeyo ebirungi ennyo ebizimba eggwanga naddala okwegatta okubeera nga tuli muntu omu kubanga abakulembeze abaaliwo emabega bambi bayawulayawulanganya amawanga gaffe tumenya ako mpulira nti baasoma kasome akokwawula divide and rule yawula osobole okufuga osobola okukulembera akantu ako si kalungi nnyo kubanga nze nakijulizanga ng'atambudde ebbanga linamala Switzerland abantu basiŋŋananga oli omuyitako nga takufuddeeko naye ate nga takulinaako kabi akwagala bw'wabawo problemu yonna akuyamba mangu akubuuza ki ekigaanyi wadde si wa ggwanga lyo era eyo neewuunya nnyo abaddugavu kati ngaffe mu nsi endala zetubadde tutambula eyo ng'oli ajja nakukwatako mu ngalo bwoti wamala okukukwata bw'ati ng'omaze okumubuuza engalo azisigaza bw'ati n'azitereka wano nga kategeeza ki anti nzija bw'azitereka wano alaba otunudde eri n'atunula mu ngalo ze alaba oba ekkolino lisigadde mu ngalo ebyo nabirabako nnyo asigala azikuumye nga tazisiimudde olaba nemunyumya birala ngaakola nemuzeeyo jakunziza enseko enkime mukutte mu ngalo abeera naawe nga akulowoozaamu butaba muntu nga ye naye kati twe abazaaliddwa wano ku mulembe guno nga tuli mu nsi yaffe olaba omuganda ono baadde bamwogerako abafuzi be baaleeta okwogera ku muganda ono bubi naye omuganda yayaniriza nnyo abantu abatali baawano olw'ensonyiwa okwogera kino nze maka mwe nazaalibwa gaali manene nga makadde makulu gadda naye abapakasi bwe bajjanga ku kyalo bajjanga wa kitaffe ku kyalo okwo ne bamusaba okubafunira we banaabeera okubabudamya era yabagamba nga mujje muzimbe wano bazimbanga awo wonoona ne bazimba babeera waka ate nga tebakola waka olwo baavangawo ne bagenda mu byalo okunoonya okukola emirimu gyabwe sina bakozi ba muzeeyi obula nga ababudamiza abasuza abaliisa labaka nkubuulya ekyekisemba bwe baatambulanga ne basimbuka ne bagenda baddayo ewaabwe amadda ne batakomawo bonna ffe ng'ennaku etukwata lwaki gundi asigaddeyo akitakomyewo yabaaki nga tumulumirwa ng'omwana owaawano bwe bati abantu bwe baalumirwanga abo abava ebweru okujja okupakasa saabo bokka
abavanga erudda buli abavanga erudda n'erudda kyobolanga ffe twadduza amawanga nga tetusosola mu Buganda wano kyekiviirako okulaba nga waliwo mawanga mayitirivu Banyolo, Batoolo, Banyalwanda, Banyankole, Bakiga bonna bali wano mu Buganda. Omuganda alina olugero lugamba mu nju temuli kkubo, mu nju temuba kkubo, buli ayingiramu ng'ayaniriza aba wa mu nju omwo. Buli ayingira aba wa mu nju omwo. Kobe oba wavaawa bw'oyingira oba wa mu nju omwo. Naye lwaki baatwefuulira ne tubeera nga teffe babi eri abantu abalala. Kino kiri ku agenda kyajja kisengeke okukyaya Omuganda n'okumulabisa ng'Omuganda ow'enkwe, Omuganda muyaayo. Abata niko twogerako ekyo. Saate si ffe ffekka. Naye n'amawanga agali mu Uganda amalala wadde gwe tobeerayo. Nabo babagamba abagundi tebabaagala. N'Omunyolo agiri bamugamba Omuganda nno takwagala. Omunyarwanda ali mugamba Omuganda nno mubi. Bw'otuuka e Busoga nga Busoga bagamba Abagweri. Abagweri babi. Baatutama. Bakola kino. Ne tuba n'emboozi enzimba okuva ku bajjajjaffe naye nga tujja tugijuliza bujuliza. Abanyolo abo babi. Abanyolo babi. Abatalina kantu konna kabi. Naye nga gwe tewali Munyolo yali akusobezza. Teri Mulugwala yali akusobezza. Nzera njala nkutegeeze abantu abatali baffe bawano nze ndi muyimbi. Nabakyalira ewaabwe. Bakwaniriza bannange. Tebayinza ebyokulya bye baleeta ewamu tebireetebwayo. Engeri gye bakwaniza gye bakubudaabuda. So akabonero kano Robert Kyagulanyi Ssentamu ke yakoze kankizo nnyo. Abantu abamanga tebakyawanga bannaabwe wano wabula baali babaagala okukamala. Nze nagendanga e Busoga okukyala waliwo maama waffe omusajja amuwasa yali Musoga. Naye twagendangayo okumulaba nga bakuttira enkoko nnamba. Kati nganze kamukujje ne banzitira enkoko omuko tebakkiriza omulala yenna giryako. Nkoko yo beefule byonoogigiredda omufafaana enkoko yo. Abantu abo bayita babi. Naye kakati olugambo n'olukuunya lwavaawa okugenda ng'okuunya amawanga Abanyankole babi, Abatoolo babi, Baganda babi, Bagisu babi. Ebyo tebyaliwo wano. Ate era singa bivaawo omuntu tujja kubeera tujja kukola ssente wano ensi etwewuunya. So mu bubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakozesezza mwabaddemu obumu tubeere muntu omu. Yagenze n'agamba Katikkiro Charles Peramega n'amugamba nti nkuloopera wankutegeeza nti gye ŋŋenze yonna abantu bannyaniriza. Lwaki bamwaniriza? Beegomba okubeera nga tuli muntu omu. Ke kali ke tuddamu akaaliwo nga tebannatwawulayawula. Uganda bwetu bwe yali. Eri emabega eri ku mirembe gy'abagavana. Uganda bwe yali. Nga teriimu kweyawula. Teriimu kweyawulayawula. Propaganda ono abadde atambula nti manya Mengo, manya Robert Kyagulanyi Ssentamu, abantu bonna bateeseteese, abateekeddwa Mengo wano tabaagala, manya azze ali mu bajja mu bifo byabwe abajje mu byobufuzi. Kino kiyinza okubaako engeri kittaanyaamu bagikyongera okukkirizamu ku mbeera eno. Ne tabaagala mbu ali mu bifo byonna byebabaddemu ebinene. Sijja kwerya ntama nja kugamba amannya omuli Oweekitiibwa Mathias Mpuuga, omuli Abedi Bwanika, omuli Sseggona, omuli ba Mike Mabike baani. Abavubuka abo bwe bajjira mu kibiina bwe bali kyayita na kibiina
bakiyita kisimbe kya ekyomuti kati saawa zino bali mu muti naye mabegako eri balina ekisimbe kye baalimu wakuba nti erinnya linvudde mu bwongo kati nga balina buukubagano bugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu azze okujja Abaganda mu bifo byabwe ebyobufuzi abeeko engeri gy'abiwambamu nga bwe bagamba nti alina ye agenda kwatambulira kwayagala bibeere bitambulire. Kino ekyokujja e Mengo kirina engeri gye kiyinza okutaasamu ku bukubagano buno obwaddewo mu propaganda ono atambula. Kiyinza okutaasa kubanga awatugatta Mengo fe Abaganda abaawano Mengo yatugatta. Era bw'oba toli Mengo simanyi oba oli kuki nga weeyita waawano nga toli Mengo. Lwaki nkyawagana naawe nga gwe mwayombagana ne gundi ebitankwata naye ng'atugatta ye Mengo. Era mbadde mpulira bingi nnyo ebyogerwa naye nga sibigobe wabula nindirira kulaba ddala bituufu nga boogera ku Katikkiro e Mengo akola bino naye nze Katikkiro nina n'oluyimba lwe Lulamba lwe nali muyimbyeko mabega eyo. Ono yennyini okusinziira ku ngeri gye nalaba enteekateeka ze yakola eza yakituuma ki ekyotofaali yakola ettofaali nga buli region gy'alaga nga bwaniza ettofaali. Era njala nkutegeeza ennyumba eyo yazimbibwa eriko BBS terefayina Amini ekizimba tulaba n'agireka wansi naye omusajja yagisitudde neetuuka waggulu netulaba omutindo nga gugenda waggulu. Tunuulira olubiri Amasiro agajja nze ndabanga ebintu ebyogerwa tubiwulira naye olwokuba tetubeerayo titumanyi lwaki bibeera bwe muba n'ennyiike ku mitima gyammwe. Tuba n'ennyiike ku mutima tugayi Katikkiro abadde Katikkiro waffe omulungi ate naye ayonoonese kubanga oli akoletawo olw'ebigambo by'abantu. Ninabalabye kale gwe gy'otoli nabalabye kubeera nga bw'ogambye nti abantu bonna waliwo ekintu ekisiigibwa lwaki nti waliwo batufa ne bagamba Katikkiro tayagala Bobi Wine tamukkiriza kujja eno nekijja nga naffe abantu oluusi abalaba ensonga ezimu twenyamira tuga kisoboka kitya naye gyo yamwaniriza namuwahaaga bulungi era ne batuula mu mboozi ey'akafubo nga bo ababiri ebigambo bitutaalabye mu mawulire. Kitegeeza nti omunnayuganda avenga ku propaganda ono. Era badde nsaba era abantu bave ku pokopoko kubanga nze njagala nkubuulire nga bwe nkugamba nti Katikkiro namuyiiza oluyimba olumuwaana lwaki tumufunangako akoze ng'ono terwafuluma. Nali njagala kulufulumya nga yamaze oddugira ki oduteeka ku gundi ye naye yaluneetissa n'aŋŋamba luleete mu woofiisi ne ndukwasa omuwala mu woofiisi eppa okuva ku olwo saddayo kuwulira luyimba neŋŋamba nti oluusi neekubagiza mulimu neŋŋamba oba nakola nsobi muzeeyi sokoleke oluyimba waluyimba ne lufuluma ndulina ne lugenda mu studio ne lufuluma ne ŋŋenda nalwo ne ndutuusa mu woofiisi ye naye terwafuluma ne neebuuza kiki omwana teyalumutuusaako neŋŋamba nkolagana y'abantu beeyo munda baateesa nga Katikkiro tabimanyi ne bagamba oluyimba tolusaako olwo kubanga ekintu ekimususu tekyogera amazima kyogera amazima tekyandikubiddwa neŋŋamba Katikkiro yatya nti oba yalagira nze okuyiiya oluyimba nti muwaane naye lwali kumpi lugasa ffenna ate nga tewali mukigendererwa kugamba nomanyi okuba oluseke tewali mukigendererwa nti muzeeyi Mati yayimbye Katikkiro abeeko kyamusasula
ate njala nkuli ffe abayimbi abasooka ekya ssente tekyalinga tetwayimbiranga bya ssente. Kati muzeeyi omukulu ono ow'ekitiibwa akyaliko Katikkiro akyaliko lwaki tuteekawo ate puroguramu emunoonyaako obanga osobola okikola ggwe kubanga akyali mu bukulembeze akyakuuma ddamula kati we tufuna oluyimba nga lumususu oba lusobola otulambulira ebyo byakoze lwaki tetumunoonyaako luyimba si lubi naye ngenyina mu bivulu oba bivulu enteekateeka emikolo anyita emikolo gye yateekateekanga ebulanga awo lola naluyimbirako mu masiro ndowooza yaluwulirako emirundi 2 oba 3 abantu nga baluwagala nange nenkona nensirika ompadde omulimu ogw'okunoonya omuntu atutuuse butereevu ewa ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga era ne kano ka vidiyo njagala bakasalemu katuuke katuuke eri omukulu oluyimba luno lutuukewo tulabe nga baluzanya abantu bajjukire bamanye wali olina kyogamba nti tetubangako na Katikkiro simulabangako Katikkiro okenze mu myaka egyange saawulirayo Katikkiro yakolanga ono nga Mayiga oba nali sinabigoberera nnyo simanyi naye Mayiga nze mu ngeri gye mulabye akoze kubanga abantu bawakananga buli kyagenda okukola nga bakiwakanya nga bakikuba nga bakikuba njukira yagenda mu palamenti ye oga n'agenda mu palamenti ani anamwagala naye nalu ekyava mu palamenti agenza ejingi eno embalala nina wangi we namulaba n'agenda Europe n'agenda awunga abantu sente babayayana buyaya kaakati omanyi ne bwe mubeera nga muli mu maka omuba nga muli mu maka ewammwe wakitammwe eriyo abaleeta gundi okumuvumiza taata ali mu kumwagala nnyo ne bamutusiiga enziro ono amukyawe oba bo babaagale oba bantu balina kira kiba ne batabulaawo kale bayisaawo ebyabwe bw'otunuulira ennyo ensi yaffe eno empisa ezaalimu zajja zitya okwonooneka okutuuka ku ssa lino zajja zitya era niyo ezireeta abantu okwonooneka bwe bati nompitako nga tombuuziza omuganda ng'ayita ku muganda munne oba omuntu yenna kale oba omuntu yenna ng'amuyitako ebulaayo wano nga bagamba olinabuuza how you ng'amuyitako buyisibwati nesaazo mwana akuyitako mukungujjo era omuganda yagamba ng'omuganda omaze okumpitako ofunye ekizibu wali kakati ojja oŋŋambe siyinza kuyamba oba kyojja omuyiteko bweppa akagaani piki nekutomerera wali nekuba oba notukaali mu kkoona ng'olina okubuuza ewamatayo oluddawa wano waliwo omukulu ate nga ono gwewayiseeko akomawo nabo obuswavu kyeseerabira mu kyalo eyo gye twakulira lumu twali tugenda omanyi edda bakutumanga naye nga okwawukanako nakati ebyalo by'ennaku zino bigenda bikula mutandika okweriraanigana neiba oba omuliraano ne gubeera kumpimpi naye edda gwalingako mu kabanga gwabangako mu kabanga kanene kati nga taata akutuma n'okwata akagaali wekaba kaaliwo oba ne mutama ne mugenda naye nga olina bw'oyitako nga bali mu kulimbi n'ogenda tobalamusizaako n'ogenda otuuka eri nga waliwo ekkubo erino lidde eno lino lidde eno togategeera kati ng'okunoonya wa muzeeyima wa ggaali gye bakusumye olina kudda ku bano okubabuuza naye wasanganga obuzibu okukomawo babuuza omalawo bakulagirire ddala so omuganda mu mpisa ze tekyali nze kitange ne mmange we nalabira twabanga tugenda okusaba aliwakuba
bane munsonyiwe ayikiriza nnyo twabanga tugenda okusaba nga ntambudde ne bakadde bange taata teyayitanga wadde ku ttala by'omuntu awaka awantu w'amanyi naye yagamba abeeyo maaso omutya nno wadde tewaliiwo abeeyo maaso omutya nno bwebanga gy'oli omuddemu olwogamba nti andabi ndowooza ndabi kamuddemu naye baatugamba nga obuuzanga kubanga oyinza okuyita ku mufu omuntu nga yafudde awo nigundi yatuyiseeko wano ate nga tewetegedde muzeeyi omwana ono Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba omuyita mwana kubanga emyaka mwali muyita mwana muzaale oyo ate era ayinza n'okuba omuzzukulu byankezo ki byozoolaba oba oli awo byataddewo naddala mu kaweefube ono w'okubanga anoonya wakati ndowoozaamu nti si kibi okweyagaliza ng'Abaganda tusobola okweyagaliza kubanga teri ayagaliza ya munne kuzaala bakyera bagera batya kuzaala nduusi biki ebyenkizo by'ojjoolaba byateekawo oba byali mu kukola weebale nnyo ekibuuzo ekyo ebyenkizo byendaba omwana ono byakola bifayaringa ku kandi nze munnaye natambula nnyo kituufu tiwaliwo nyinza kujuliza ng'eyo bweru bwe nabeera eyo ebintu byakola nabisiŋŋaana ebweru n'embeera eyo n'ensaaliro nenga ndi senga gavumenti zaffe zikkiriza nezipakiranga abantu babiri buli lunaku okumala omwaka oba emyaka 5 oba 10 nga bajja ne bakyalako eno bakoma ne baddayo eyo ensi yaffe yalikyuse naye muzeeyi bangamba mu paliamenti mulimu kabajeti kaabwe baminisitaazi baani abagendako ebweru babeeko bye batusakira anti kakati abagendayo bo enkula eya wano taata nkubuulire embeera eya wano ya muntu kwemanya bye batusakira sinabiraba omuntu yeemanya yeekolera ku bye neyemanya yeekolako yeekuleka obadde ogamba kali ak'okugendanga ne bakyala ne bakomawo ne banyumya kati nga nze bentula mu bantu nenyumya nyumya n'ekyokulabirako tebakirina nina ebidduka bingi byendabye ebweru ono sibirabangako n'akato olaba buno obunyunkini obudduka buno obw'emipiira 3 nabusanga mu 7 mwegi erasha butukutuku nga bugenda mu nnimiro nga abakyala bwe bakwata batekamu 10 n'obwana bwabwe ne bagenda okulima kati mbulaba mu biseera bino buzze wano babuyita tukutuku wano tulaba kipya nnyo ekizze mwana watuba obeere bweru olaba ebidduka ebitambulira ku waya ovudde ku lusozi ogenda ku lusozi erulala mutuula butuuzi n'ennyanja newebanga eri wansi Kampala babitusuubiza ne mutuula ne mugenda tulina waliyo ebivuga nga zino tram zibayita tram ezitambulira ku waya ng'eri ku masannyalaze waggulu ng'enewo onaatereza butereeza train ezidduka okukamala bingi nnyo byendaba bwe ndaba ono omwana yalinga nga byayagala okulingizaako kubanga abirabye naye abantu abagenda ebulaaya teboogera ate nga nze kafaakunaye ebbuga nze naayogera ki kyetagisa bali abo abali waggulu abanene muzeeyi badde ogamba nti omuvubuka ono yandibaamu ekyo ekyenkizo mwekali ak'okwagala ensi ye okubeerako ku mulembe ogwa waggulu tuli wansi nnyo baaba simenya gye tuli oba tuli mu mayiro mmeka kubanga nze waliwo lwenjukira wano omuntu omu yaŋŋamba nti wetwefugira wano twali tusinga gundi eno gye bajja obo tebamale bamuggyeko olulyo olwagira olwasooka bayita ensi bagiyita batya gye yagenda mu exile yali agenze mu lukiiko olukuŋŋaana sevudde mu bwongo eri eno Israel side abalabi bajja gitukomentingirako kaakati yali tinatuuka na ku mulembe gwa FM
wangi eno ensi yayambanga neyamba n'ensi endala naye kati eri wansi ndala kikiwo lwaki muzeeyi batugambako notugambako nti Rwanda sawa zino weeri etusinga naye ng'ate bo kyali kyalo nnyo yennaku gye tuwulira wano yennaku gye tuwulira wano ng'oggyeko kyo muzeeyi ekyo Singapore aba ali Singapore ng'eno omukulu Amini akola ki ng'amuggyako gye yamuggyirako nga yeerangirira nga yeerangirira ebyo ebyabwe ze twabimanya Uganda ng'esinga Singapore ensi yaffe yali Singapore ekisooka omanyi omuntu twagala nnyo discipline wano discipline yano yaliwo nnyo eteriwo kakati kati ne muleeta pikipiki ozitunda mu bannayuganda nga tebalina discipline lwaki abantu tebaafe ne baggwawo olaba buli muntu yeevugira nga bw'alaba tibimbukwatako oba okukonya okuneekuleka ng'ogudde eri yakuma 10 ng'agenda ekkubo lituuka nga mulitambulamu mugenda eno wanuwe nosanga ate eri emmotoka eziwandiikibbwa mu nnamba emmyufu oba amannya yo neeyita ate eri nekkirira lenzi zibeera enguudo ezimu ezigenda mu capital city kubeerako lenzi oba 6 oba mmeka gwogenda oyawuka wekaweka okuva okusinzira wogenda okukyamira owulidde ebyo tuli biraba ddi si kibi naye gwogamba nti at least bandibadde nga abantu bagenda ne babikoppa babiteekesa mu nkola ki ekirala kyolaba ku mulenzi ono ku muvubuka ono Bobi Wine ekirala kyenda obanga kiyinza okubeerera kubanga omanyi abafuzi buli yajja yeetenda lulwe era buli omu kituufu buli omu yeeyogerako era ekiseera bwe kiyitawo ng'akyuka naye ebigendererwa bye oba byebyo nze atali mu ye siyinza kumanya naye nze buli kyakonako mpulira nga kirungi nnyo okukolebwa kubanga singa tuba tutuuse mu kaseera ako naaweebwa omukisa ogwo tuyinza okulaba ku bintu ebikyuka tuyinza okulaba ku bintu ebikyuka naye mpozi noono Museveni abadde akoze naye oba ebimuvunaanyizibwako bye bingi nebbanga okubeera nti ligwanvu obutakola kintu muzeeyi n'obanga oluusi ng'okola ebintu birungi naye gy'okoma oba okubiddiŋŋana ennyo abantu babimanyira ne babaako bye babanja ebirala omwana ewaka babadde nga yeegomba okulya ku nnyama notandika ogimuyisa buli lunaku atuuka ate n'ayoya ku nva endala duli yali ayaayana okulya akakoko ewaka muzeeyi bw'atandika okukaleeta buli lunaku atandika okuyoya ku kijanjaalo ye bannange omuntu talyeeko era omwana oyo n'omusanga ava mu kikomera agende wa neiba alye ku kijanjaalo onva endiirwa so kati ndowoozamu nti ndoza kya buntu omuntu okweyagaliza ekirala okuyoya ku kintu ekirala naye wano embeera yaffe mbi nnyo tuludde ku kintu ekimu oyinza okulya ebijanjaalo obeera kwebyo nga ssente z'olina zigula bijanjaalo byokka ebyo tosobola kugula ku bintu birala naye waliwo kyewandyagadde ng'ate waliwo kyewandyagadde owulidde abaana n'oyoya enkoko naye ng'ate abalobola bazikanyuula buli ddakiika ate n'ekirala abantu bafunye sente wano ne bazimba osingana amayumba nga mangi naye nga tegayita mu makubo matuufu nga tegali mu makubo matuufu navuga amamotoka nga mangi wakapakinganga amamotoka naye nga tegali mu makubo matuufu ekyo ekyokulambika ensi yaffe eterere ebeere mu makubo amatuufu mu tteeka eryo ekyo tukabira
Muzeyi nga tumba mu ensonga eno oba programu yaffe ya leero. Robert Kyagulanyi yagenze mu Bulange e Mengo. Ssaabasajja Kabaka mbw alina lutiini ye. Lutiini kye kintu ky'otera okukola buli bw'olooba okoze. Nga bw'onoogamba nti Muzeeyi Matiya akeera ku makya anaabako anywa kacaayi akola ku dduyiro n'amala n'atuula mu dduyiro n'asoma ku ndongo. Ekyo nga kyekyo ky'okola bulijjo. Kaakati nga bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yazze Mengo emmotoka za Ssaabasajja Kabaka zaalabiddwako nga ziva gye ziva ne ziyingira mu bwe yadde alina okugendako mu Bulange. Ate mu Bulange nga waliyo Kyagulanyi Ssentamu gye yabadde ng'alina Katikkiro. Mbu n'abaawo ebitaagenze bulungi omukulu n'atakkirizibwa kwambukayo n'asala busaza akkirire agende mu Lubiri. Kyokka ate era mu kukkirira ogenda mu Lubiri vidiyo zirabibwako nga alina kuyita mu nkulungo wakati. Ekyo tekyakoleddwa. Wabaddeyo bamugiyita mu kyemmotoka ezo eza poliisi ezennene ebyatiyagasi baita fangafanga bagiyita batekyo ekinene fangafanga kyabadde kyekiiseeyo era n'akiyibiriza n'ayitizibwa eno ebbali. Nakirabyeko. Vidiyo wagirabyeko. Nakirabye. Bino mu ssaawa zino ebyokwerinda kye bikola oba ebikolebwa e Mengo, Ssaabasajja Kabaka n'atuukibwa n'okuva ku lutiini oba enkola gy'alina okukolamu ebintu, kiyinza kuba kitegeeza ki mu biseera bw'ebiti bye tulimu? Era ebyo bye bigaanyo ensi eno okutereera. Kubanga ennono ebeera nnono. Wano tulengera Abachina balina mu ensinza yaabwe gye basinza bujjo toyinza kumanya nga beegalira omutonzi waabwe. Tulina Abayindi nabo basinza mu ngeri ndala. Omuyindi tebaziika. Bookya. Nnono yaabwe. Era ensi eno okumanya ng'egenda ekyuka. Wano mu Buganda omuntu teyaziikibwanga mu fuuti 3. Zaabanga 15 wansi. Ate ng'ateekebwa mu mbugo. Ekyamuteekesanga mu mbugo asobole okugira ng'abeerayo. Buwangwa na nnono. Yes. Ayinza okumala emyaka 40 ne mumuziikulayo ne mumusanga nga bwe mwamuteekayo mu mbugo. Owulidde? Akalombolombo ak'okuyita mu nkulungo. Akalombolombo ako simanyi ku Kabaka ani kwe kaatandikira. Naye awo bayita Kabaka Njagala. Yes, yole oluguudo olukirire. Oluva e Bulange paka eri mu Lubiri. Paka mu Lubiri. Era bw'oba oyimiridde mu Bulange olengera paka mu Lubiri. Mmwe abalabi be yalabanga yabakubiranga nnyo, yabalamusanga nnyo awo nga muyimiridde ebbali n'ebbali. Kwe kwava Kabaka Njagala. Olaba ntunuulira. Nze nga mmanyi nti waliwo miti egya Kabaka gye twatuma. Anti egyo baatuuma Kabaka Njagala baagituma lwekyo. Kubanga muba muyimiridde mu miti. Weva Kabaka Njagala. Wava Kabaka Njagala. Erinnya ery'omuti ogwo kutuma Kabaka Njagala. N'ekifo kiyita Kabaka Njagala. Kubanga akutunuddeko naawe n'omukubira kajjambo. Kabaka Njagala. Ennono Kabaka tateko awo baateka engalabi awo. Ateka okuyita yayitamu yekka wakati. Lwa nnono ya Buganda. So sigamba nti atudde ku bantu ba Uganda. Nnono ya ate agikoze wuwe. Nnono ya Buganda. Era omuntu eyakimenya yali Milton Obote. Tekyabaddewo bubeezi jjo. Manyi gwe gwasoose guno. Ekyabaddewo gwe gwasoose. Ate ye Obote teyaggalawo naye yayitawo nga Kabaka waayise. Ate nga tatekwa kuyitawo. Milton Obote n'ayita ddala mwennyini mu nkulu. Mwennyini mwe yayita. Njozi omukulu ng'ate yabususa. Kati awo bwe byajja bwe bityo nga bitabuka mpola mpola. Ennaku zino abantu bakola ebintu ebitali bituufu naye ye ng'akiraba ng'ekituufu.
era enjogera eno yeyonoona abantu. Gundi akoze bw'atyo, gundi akola kino, yeewulira akola. Lwaki ozimba bw'otyo? Ebyo bye bireeta ebyo. Muzeeyi, waliwo n'omukulembeze gwe baŋŋamba akiwulidde oba n'agoberera Focus TV ajja tujjukizaamu. Waliwo omukulembeze gwe baagamba yali ayagala nnyo okulaga eryanyi n'okukakasa, yatuuka n'okutuuka ku ssa eryeyita Ssekabaka. Olwo nno saamuwulirako, kuba byonna siyinza biwulira. Yawulira nti oli kabaka, ninagamba kati nze ndi Ssekabaka. Simanyi oba wa mulembe guno oba guli ogwayita wajji n'abaana bajja kuba batujjukiza. Bajja kuba nga batujjukiza. Muzeeyi, Obote nga yaddira enkulungo ye yennyini ate kati nga yagiyitamu. Abayinza oba bamuganye kuyitawo naye ate ye yayitangamu. Kano nako kakola ki kano? Nako kakulu nnyo okukayitamu. Ye natandika okukayitamu. So nga tebagaana kuyitamu kuba toyinza kutayitamu. Yes. Naye eno nnono bunono mu bika by'Abaganda. Yes. Buwangwa na nnono. Buwangwa na nnono. Akati nze olw'okuba nti ntambudde nnyo ne Uganda yonna buli kafu nkamanyi. Endya yaffe ey'emmere eya wano e Buganda ey'okukoza ettooke n'olirya. Yes. Ate ow'omu Arua si bw'alya akalo atali mu Arua yonna yonna bannaffe abali baakalo. Kubanza akalo balina endya yaako. Nkaagala nnyo nze emmere yange. Naye ye bw'akwata bw'ate akatole n'akanyiga mu makkati. Akakoza mu nva n'akayisaamu n'akakasuka mu kamwa. Okukasuka okutegedde akakasuka mu ng'engalo tezikombye ku mumwa. Naye ffe Abaganda bw'onyiga ettooke n'engalo zituuka ku mumwa, ekyo bakyenyinyala nnyo. Era togaana na kuyisaako olulimi. Bakyenyinyala nnyo oba ekyabaleeta ekyo nga sinnabyogera bino birala. Ndowooza baddiranga essowaani baagikozangamu bangi. Nkitegeera. Kaakati yasunangako nga bakoza mu ssowaani ku mimwa ate najja n'odda. Ate wakombye ku mimwa ate kati otuddiza amalusu. Naye kati nze mu Buganda nina essowaani yange. Yes. Nze neekolera ne neeriira. Ate nga nange ku sayidi yange mba mutuufu. Ate naawe oba mutuufu. Omuwangwa bwabwe babeera batuufu. Baba batuufu. Oba ng'okoza ne banna ate oyinza otya okujja nga n'ozikomba. Nakyera oba ozzaamu malusu. Bw'ogenda n'okitunuuliramu mu anga endala olaba nga nabo batuufu. Olaba nga batuufu. Kituufu. Kaakati ggwe n'osinziira abakalo bakola bwe bati beewulira simi bakola bwe bati. Otandika okubajerega olw'ekyo. Ate nga tukimanyiiko na ntandikwa yaakyo, tukimanyi na nnono owulidde. Kyekituleetedde wano obuzibu okujeregalagana, okunyoomagana. Ekireese obuzibu wano. Muzeeyi, ensonga yo view yo oba endaba ye eri ki ku bitongole ebikuumi by'eddembe ebyandibadde independent oba ebiri independent nga bwe kigambibwa ku bino ebikola ebijja bikolebwa n'otuuka ne kussa oba oli awo oliva oli nekimujja ku nnono ye. Ebitongole byaffe era byakyamizibwa ne biva ku nnono yaabyo kuba nabyo birina ennono gye birina otambulirako. Naye byavaako simanyi oba byavaako lwaki. Byafa ku nnono yaabyo kwe biteeka okutambulira. Kati abantu babitendeeza kubonyaabonya nsi. Jjukira omukulu ono we yajjira wano. Ensi yamwagala okukamala. Yoweri Kaguta Museveni mu G8. Oyo nga tagambikako. Nze yampa ne ku mitwalo egi. Kaashi eyo Kanoni Mugomba siyinza kwerabira. Nakuba ndongo n'ennyimba oluyimba olwamusanyusa okusinga bannange. N'akwata ekyetaano n'akikufuuwa. N'akwata ekyetaano n'akimpa. Kiseera ekyo baakyusiza ssente.
ekine tulaba 10 kye tutalabangako 10 nga bakuwa oba zabanga miliyoni okufuna 10 wenafunira sente ezo naye munnange abantu abasirikale baali bawulirize balungi oba omuntu aba atuuka kufuuka ki lwaki afuuka kulwa nnyo mu ddiiro oba kugaggawala awo simanyi kubanga singa enkola eyo bagitambula n'okutuusa kaakati ani alijulidde simanyi tugende twagalayo abalala nga bali weebali enkyukakyuka nnene nnyo. Polisi bino byekuba abantu edda baakubwanga oba polisi mwagirabanga nnyo mu bantu ebiseera ebyo? Polisi ng'ekuba abantu era abaakwatanga abantu wano baalyanga ba musolo nga bateeka road block awantu baasibanga kagwa kakiifu bw'ojja oli kagaliko osota tomanyi nti otuuka omusolo guluwa ebiseera ebyo gwali musolo ate nno omusolo nina tikiti nkyazirina ez'omusolo sente 25 nga nazo tezifunika obanga gitara yange gye nasooka okugula mulimba lwe nasooka okuyimba ne bansasula siringi 10 eki nakigulamu gita mpya twasaana ndi Kampala Road. So kati omusolo gwa nusu 25 gwali mu kiseera ekyo gwali mungi era nga abantu mbiro 25 ogajjawa naye nga ate omusolo ogwo muzeeri guvuddewo gibadde mu 2000 nzijukira ogulabanga ddene bagugye bagugjawo nzijukira omusolo ogwo gulabako ng'abantu babatikka mu kifangafanga ekimotoka ekinene abatasasudde ate nno omusolo ogwo gavumenti yafunanga sente zimala kati gavumenti system gye yaddamu yefuna sente ezimala maama nnyabo naye kati gwe tekikuluma okugamba siwa musolo so ng'oguwa nzijukizaamu omusolo ogwo kozi gwaweebwanga myaka 18 oba wabirina okubanga ne famire 18 bw'olezanga emyaka 18 ng'osajja kudde olina okuwa gavumenti omusolo naddala nga oba tosoma naye bw'oba wabanga musomero era nga towa musolo asobola obeeranga ng'oli mu ssomero ng'omusolo toguwa musolo naye bw'obanga tobadde tosoma oze emyaka 18 nga bajja kuyirirya embiro naye nga si poliisi si poliisi magye amagye makulu nnyo 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 toyinza nokumala galaba amagye ng'ogasangawa amagye ng'ogasangawa poliisi nga nowa poliisi enyina okujja ku kyalo okwo ate nga nze nabalabako nga baze ku kyalo waliwo omuntu gwe batta yafa ku kyalo ate ategereka yamutta nebagamba nti bagiyitangane bakuntumye emmotoka ya poliisi bagiyitanga bakuntumye neyingirawo ng'eyoolayoola abantu abawerako wenyonyolera eyo naye nga tebaba bakubye wabula babayoola tewaliwo mbooko etwala ku mbooko zino zibayita batuuni zino zakubibwanga basibe nga bakututte mala n'okusalirwa omusango ddala nti gwozizza omusango kati gweolete ekimamaalo kyo mu kkomera batuuni yekwogererako kasitumanyi bazikuba nabatya naye batuuni zatandika okuvaayo mpola mpola wano nze nga temumanyi namagye ate nze nkunyumiza ki amagye gaavaayo mu mwaka 1966 okuva lwe gaavaayo tegaddangayo 66 wajja amagye kyekyaleeta amagye okuva mu nsi yaabwe ne bafuluma ebweru oba babeerangayo naye nga bali eyo nga tengala kumanya era ng'okumulaba obulabi ow'amagye mugamba leero tufudde kiki kino ekiriwa era nga toyinza tumufanako
naye emundu eyavaayo 1966 teddangayo. Muntu ndirayo y'ebintu nga bwiraba muzeeyi, tuyinza okubeera nga mu ggwanga lyattu muno oba Emmengo kwaye tuli sitole yaffe yeetoolodde nnyo Emmengo. Mmengo ono bakyalina eddembe lyabwe ery'obwebanga oba ery'okwetwala okwesalirawo biki mu ndabayo ey'ebintu? Teririiwo, nze nga bwe ndaba eddembe teririiwo kubanga Mmengo edda nga nkyali mutonze nalabanga ssente zaweebwanga nga Mmengo serooza omusolo nga musolo gw'Obwakabaka. Ebyo byabangayo edda okusolooza empooza ku bintu, obutale nga Mmengo erina obutale neyo mu byalo ewaffe amataka gaayo. Obusuulu naye kati siraba siwulira nti gundi nawadde obusuulu. Era obusuulu buno obwanga bugye buli busoloozebwa ku bantu, ssente nga baakola ntono nnyo ku mulembe guno. Ssente zempulira eza busuulu ntono kubanga nze busuulu sirina ku bibanja byange sirinaako basenze. Tolinaako basenze? Nze ettaka lyange nze neebeererako. Naye simanyi ensi yakyuka nnyo. Mukama ali wamatuka gwayo wawe yeekwese ajja akyuse buli kimu nga bwe kiddeyo nga bwe kyabanga nga bwe birina okubeera. Olwa naye kennyini tebakyamusinza nga bwe yali asinzibwa. Abafaayo okumusinza bamusinza lw'amagezi gaabwe, baagala kuyisaawo byabwe. Nodira ne Katonda omwerippeko oyiseewo ebibyo. Ndowooza naye kye yavaanyiga n'atuteeka wano wetuli okubeera mwene ensi. Muzeeyi nga tumaliriza, bulombolombo ki obwakolebwa nga Ssaabasajja aba n'alabikako eri Obuganda? Nze nno ng'obuuza ebyo mu butuufu nze nalaba ku Kabaka mu mwaka gwa 55. Oyo ani oyo? Kabaka Muteesa. Namulabako we bamunaanika kubanga ewaffe Bulemeezi. Namulabako we bamunaanika ng'asamba omupiira. Namulaba ng'asamba omupiira. N'olulala lwe yajja okutulaba emulajje nze nali mu bandi ya marching band y'essomero. Nali mpuba muggo gw'okulembera. Nga nze nkulembera. Naye nga neno saxophone nagiyigira omwo. Naye ogimanyi? Tenor sax nagiyigira omwo mu bandi eyo. Olaba ku Ssaabasajja? Ku Ssaabasajja mumulabirako awo nga tumufuuyira. Naye ebintu ebikwatagana n'emizizo, ebikolwa byonna ebigendererwa, empisa nga sibimanyi. Wabula nga kyojjukira wamulabako? Namulaba naye ng'ebiseera ndowooza era talabikalabika. Talabikalabika n'awala we namulabira mu kukomawo we baamutwalira mu buwaŋŋanguse. We yakomerawo nali baamunaanika ku lubiri. Naye ndaba nga bagwa wansi abataka. Nga bagwa wansi abakyala bo nga bafukamira bufukamizi. Kyekikolwa kye nalaba ekyennono yaffe eya wano. Ekitegeeza muzeeyi, Mutebi si asoose okubeera nga talabikalabika bantu. Nze badimanyi nti nno oba Mutebi kiki lwaki talabikalabika nnyo mu bantu? Ssaabasajja si muntu nnyo wakubeera nnyo mu bantu buli mulundi ng'omulabaalaba. Ssaabasajja nga oyinza okumulabaalaba avaayo lwa nsonga. Ate Mutebi ye ono oba alina practice ze z'akola. Bamunaanika namulaba nnyo nga agenda okudduka. Akola physicals nga adduka agenda
eyo ku lusozi olwebwe lwayita bamunandika nga akomawo ali mu mpale nyimpi nange we namulabiranga naye nga Kabaka talabika. Olayinza n'okujjawo eno n'agamba natalabika nga Kabaka wa Buganda. Alina okulabika nga waliwo ensonga. Wano abantu bakwatibwa ntondo, baziyita ntondo, fitina oba obujja. Si fitina naye obujja bwe bubakwata olw'okuba bagundi bakola kino. Ebyo babirekera amawanga gaabwe. Agesetinga agatesetinga mumanyi. Naye agesetinga mubaleke bakole nga bwe bakola. Kituufu. Kuba kati nze sinza kubanga ndi Mukatolika. Ate ngenda nsinza ng'Omusiraamu. Awo. Omusiraamu alina ensinzayo gy'asinza Mukama. Nange nina eyange gye nsinza Mukama Katonda. N'oli omusamize alina engeri gy'asinzaamu. Alina engeri gy'asinzaamu Katonda. Kituufu. Fenna oyo. Alaba Focus TV nkwebaza okubeera ng'olaba ndi ne Muzeeyi Matiya Kakumirizi. Nja kubeeranga naye wano yakkiriza. Ekyo nkyebaza Mukama ku myaka gyange gye ndiko. Muzeeyi ono twakulanga tubawulira n'ennyimba ezimu zannyimbira. Nze nyina bye nzijjukirirako ewa Muzeeyi. Era bw'oyimba nyina moment gye mba nzijjukire yaliwo Muzeeyi kate tetumanyi kumanya meaning amakulu tetugagoberera tuli bato. Era nga ffe tulowooza n'okulowooza ayimba Muzeeyi Matiya ali mu kaseti ddala nga tulowooza Muzeeyi Matiya ali mu kaseti mwayimbira. So ndi wa mukisa nti yakkiriza okweyunga ku Focus TV okutuyimiza emboozi ezo ze twawuliranga bye twakulanga tuwulira obuwulizi byonna tujja batubifunano. Naffe bwe twatunulanga tuti mu grammophone kuba baginyoolanga bwe bati ngolowooza oba omuntu ne bajjuza anaakwata omutwe gwayo n'agoleza ejjinja n'alisimba n'etandika ngolowooza oba ayimbira omwo bayimbira. Nze tujja batumufuna mu bunyomero obw'enjawulo ku stories ez'enjawulo zigenda mu nsi. Nagambye nti ababiri bano era tujja mufunako ne Kojja Kagato nga tunyumiza ku nsi eri gye tutaalabako. Naye kyensinga obbaagalako nti buli ekigwawo bakunnyonnyola nga bwe kyali emabega n'olyoka omanya nti ebimu tebigwa bubi. Ezo story bwe zityo ojja zisanga ku Focus TV. Tewali walala. Sitole ekuwa ekyaliro n'ekyemabega tolina ojja zisanga walala okuleka ku Focus TV. So subscribinga, likinga, sharinga, goberera tubeere nga tutambula nga tunyumirwa emboozi bwe ziti. Obadde mulungi okuva gye twatandikidde mpaka leero we tuli wano. Katusikane mu stories zaffe ezijja mu maaso eyo. Nina emboozi gye nja obbaleetera ey'abannaddiini abeetabye direct mu byobufuzi era Muzeeyi ono ajja kuba atunnyonnyola abo bannabyabufuzi bayisanga batya bannaddiini ab'ebisifere ebyo. Zonna emboozi tujja banga tuzinyumya kubanga tukkiriza nti nno bano bwe tubanga tukyalina omukisa ogubalabako ke kaseera naffe tubajjemu emboozi ezo tuziteeke ku butambi era munnange zisigalewo nga zitambula muzirabeko nga ffe tetunnavaawo. Kituufu. Muzeeyi neeyaziza obudde. Amiina taata. Mukama akumpanga. Amiina wamu naawe. Wangala nganze. Amiina. Tusinkane nate wiiki ejja. Obadde mulayi mulungi tukomye wano olunaku olwaleero Muzeeyi bansiibulire nange. Bannange mwebale nnyo tuwuliriza era musengeyo mina bingi bye ngenda okubatuusaako. Tetunnatoolako tubojjako obuboozi katono bwe kati. Ndibabuulira bwe natandikira mu nnyumba ey'essubi. Mukama abakuume. Amiina. Mweraba. Kusubscribinga ku Focus TV yange. Bingi